Yo, this is Rock Pantilla already, the DJ already. Celebrities baffe abazaalibwa guno omwezi bo bayitirivu ddala ddala nga bokyulira era nga ntandise n'omukramanyiddwa nga Vampino n'atutegeezezza nti temufa ku kifaananyi ky'abawadde naye mumwagaliza amazaalibwa amalungi era nga yeebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Ate nga n'omukramanyiddwa nga Wyke Benda ku lunaku olwaleero ku linnyini oba lwe tukubye emabega kwabadde. Yes, agambye nti no complaints, we win and some do what? Some lose. So mu mbeera efaananako bw'etyo asiima busiimi Mukama omwaka gwakoze ki gwamwongeddeko teyeemulugunya abamu bafiirwa bala bakola ki bawangula. Ate nga n'omukramanyiddwa nga Papa Mesa Semakula awezezza emyaka gye 49 ku lunaku lwe lumu olwo. Bano baserebu bonna babadde ku lunaku olu. Yes, ate nga ye omukramanyiddwa nga Big Aya yabadde ku ade before naye nga bonna ba November wati November babies era nga yavuddeyo n'agamba nti mazima kiri nti yeebaza Mukama ayongeddeko ki omwaka omulala era bw'atyo neyeegaliza birthday ennungi. Ate nga mwana muwala amanyiddwa nga Rita Dansola bw'atyo agabana olunaku ne boss we. Rita naye kati yazaalibwa ku lunaku lunaye olw'okuba ayagala nnyo Sheebah naye ku lunaku yalwekakatikako bwekakatisi naye nga bw'omanyi abantu bafunyemu ku kaseera akaki ak'essanyu okitegeera bwe batyo bagenda maaso kubanga ate bagabana ku bifimbi. Jjukira amazaalibwa tegabasanze wano Uganda babadde bayiseemu dda nga bagenze mitala manja kubanga ate bawenja ku kasimbi kansoke ate mbere nga mbatuusako Rita ne mukama we Sheebah kalungi nga bagabana ku muthimbi ate oluvannyuma tulabe ki kye tuzaako. Mbaga gutulina wali ogu Rita wetegereze nze omuyimbi liro mugagga waliwo omugagga eyazaawo nga Rita bam 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 kona kona mpola mpola pound 15 toyangu bibiri 5 pound 3 pound 5 baganyo ayinza ofunako pound 4 pound 5 play with my boss mekenzo kusinenja kubashamula bakunyonyola pound 10 mubamu mitwalo sana mitwalo ngana mu 5 ngana mu mukaaga mume so kugenda awo kebera rate kamera sifa kebera rate ndako katona cheka ko kuno calculator mugagga tumanya kola bulungi pound 5 kunyarukaaga balanyarukaaga olimba tumanyi kulabirira mugagga bulungi zibadde dola miba pound azezo pound times bina nkaaga mbala ate ne msinza kola native wage sobaze ekyo nedda pound yalina zino mmeka gwe nina emitwalo 27 ono kikyawandiika wano naagenda kunyiza mugagga n'omugagga ate ng'ali ku bantu batamanyi kubala ate amanyi okubala gwe bala tekamu tulabe oyimbira munzi here 4592 4592 times 450 omugagga we yakoma my boss get your money where you go so mulungi akola ki asante my boss, thank you so much. Thank you so much. I'm your boss now.
Bino byebifaananyi byesokedde okwanga ate atuwa ku lunaku luno olw'amazaalibwa era nga yategeezezza nti yawezezza emyaka 36 ate we yamazaawo n'atuwayo ku tufaananyi otulala nga ali ne bebi nduunya wali wonna nga besaze matching outfit black okitegeera. Sheebah yatugambye nti ku lunaku luno atuwadde akayimba era nga yagambye nti Sheebaholics abawadde ekirabo kyabwe ekya birthday ye okitegeera lwe luyimba n'abasaba bagende bastreaminge oluyimba balulabe balunyumirwe lusobole okuba nga ate lwogera nabo okitegeera ayina oluyimba lwe yafulumizza lwowulidde era lwomanyisa weno oluliko naye nga ono yavuddeyo n'amugamba nti ennyimba zo nzaagala naye luno ddwo nedda sijja kulwagala n'omulala nga nti nange bwe ntyo mboluyimba terunyumye naye nga ebyongo bitadde ku mabbali bibeerawo buli ssaawa abantu babeera bakola ki bemulugunya essaawa eno batulaga nti oluyimba Sheebah ate mbu yayozezza mu luyimba lwani lwa Grenade Official okitegeera oluvannyuma lw'okukola research balesa oluyimba lwa Sheebah nga lwayimbibwa dda naye ate Sheebah mu bigambo bye yatugambye nti oluyimba luno yaluwandiika emyaka 2 emabega n'alutereka nti aliruta mu kaseera kati akatuufu kati ku bombi ani anaabeera omubbi ku bombi ani anaabeera nannyini luyimba omanyi n'aba studio balina omuze nti ogenda n'okola naye oluyimba n'ogaa nti oluyimba lwange kantereke nja kulutedda ate ye n'alutunda n'aluguza omuntu omuki omulala kati tujja kwongera okuba nga tutegeera wa gye binaggweera kubanga ku bombi walina okubaayo anaavaayo ate akole ki ayogere ku nsonga eyo naye nga ye omukulu amanyiddwa nga pressure nga concerned citizen owe Uganda yavuddeyo ne yemulugunya ku byaliwo nga Sheebah ayanirizibwa ku airport omwami Jeff Taata baby byonna ebyo byaliwo pressure byamunyiiza byamunyiriza ddala agamba nti omukyala bulijjo agamba proud feminist bla 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 kakati atamulaba ali n'omwami omufumbo ate yekola bino yekola biri so pressure si musanyufu nakamu nakatono ddala eri Sheebah. Bino byebimu ku bifaananyi ebisingayo obubi wano ku media ate mugamba nti Sheebah simwagala nnyo nyumirwa omuziki gwe but this bino byakoze bya kisiru nnyo gwe feminist n'ogenda n'oyagala bba wa munno n'owooza nti wali oyagala muzaala mu buzaazi mwamala okuzaala kati era bwekubya naye ebifaananyi mutijjukana what do you think mukyala we kyalowooza golooza muli alowooza ki kyobula aba balogera abaana bammwe abaana bamwe ne bafuna ebizibu onoonya bizibu omusajja mukati muli mu kamera mwena mulaga nti mukwatagana nnyo nga batugamba nti mwegatta kuzaala buzaazi mwana mwandi bikoledde mu nkukutu ne muteekuba bifaananyi what are you trying to prove nti omusajja gwamuyina and then you say you support women nga you did shit to a fellow woman this bitch is joking. Ate nga yo mukulu amanyiddwa nga King Saha jjukira yavaayo n'atutegeeza nti ebikwatagana ne bakyala be bakyala be kigambo ekyo jjukira musajja musiraamu Mansuri yatugamba nti ebikwatagana ne bakyala be temukola ki temubimubuuza nnyo ye yamanyi ani ali mu nnamba 1 ani ali mu nnamba 2 naye ng'obulamu akyawutambuliza ddala ne Winnie wa mami era ebirabo biraba twafunyidde essimu empya. What are you saying? Jikira zodi abaddeko wali mitala w'amayanja okitegeera yakokombye ku mufimbi so kati buli kimu kijjanga bwe tukola ki bwe tukisuubira ate nga ye Spice Diana yageze maaso kubanga ate a surprising waitress ate namesake we ate amwagala ennyo bwe yamuyimbidde munnange oluvannyuma lw'okukizwa nti yabadde ki yabadde birthday ye. Happy birthday. Happy birthday, dear Diana. Happy birthday to you. What do you want to drink tonight? Belea. Manager, bring Belea on my balance. Oh no! Like Diana and working in a bar, I know how hard it is. It's her birthday, but she's here working, and I feel like putting a smile on her face is really something you can do. So on top of the Belea, let me buy you a cute dress of 200,000. When we are in outing, there's a fair. These ladies always bring marriage on the work. And today is your day to receive it. You understand? Yeah. Yeah. Diana tomorrow, one day sponsored by me.
at the real spa and salon. Go do facial massage, waxing, de-wax. I'll spare some minutes and come check on you and make sure you're having a good time. You can go ahead. Show me some love. Ate ng'omukyala amanyiddwa nga Nashiglo ayongeredde ddala okuba nga anyweza enjegere mu bufumbo bwe yayingira n'omwami Lwasa yagamba nti omwami talina kyamwagalako bino mbwakina mikolo jjukira abantu abasinga baze mu bulamu bwa Lwasa babadde basabanga nnyo emikolo twalaba Vanessa yakulita ne miliyoni za Lwasa ezerako ddala 10 za mikolo waliwo yangambye mbwemba njogera ku bya politics nga njogera kuba NRM nga balina ebintu bye bayitamu ebibavuma oba ebibabonyabonya mbonseka nze nseka singa mbanda byekinsesa sifaayo oba kifubutuseewo oba wa nseka okitegedde naye yo omukyalo ono yatutegeezezza nti yajja kufumba ewa Lwasa ekikulu kya byonna Lwasa kasita yakola ki yakkiriza okusiramuka ebisigadde tayagala ebyokunona sirimba ati simanya kadaali simanya biki yayidda kufumba Emikolo tebiriyo najja kufumba waffe banga agenda ofumbe kasi omusajja yasiramuka njagala anfaako musajja mulungi naye kale byasiga okunyala kalwa buulire ebyana mubo mwakula mutya so musajja wanjawulo alina obudde bwange buli budde mundaba naye alina wagenda ngasirika okujja nga nkooki omukyala ayinayagala musajja muwavudde namuwuliriza bagambe nti omulunda nnyo waba mwavu ndya ennyo buli kinjagala nkifuna buli kimu mu budde simanyi bwavu bwe bagamba aba basuubira nti wanakuba embaga yeneraga nti alina ssente tajja ginkuba sinjagala kisa tulina byezigeno zikolamu ez'embaga abagala okutusabiriza abagala okuyimba mu bawayeza okuyimba wafu aweddemu nera pe tujja basaba abaana tujja kusaba abaana kakibeere ki abula abo mwana gwe nno okubye buli omu yesuuza emikolo egibaawo si tuzisasanya tetugenda zisasanya ezo sente ate nemikolo ffe tuli mwezo na plan kunaku x gye kyandabya ku maziga ge nakaaba disrespect kasasiro obujoozi obubbi nsobola okufuna omusajja ng'onaakola ebirungi ne munyomba ambye bali babbi naye yali yagwa ku miryayumba emisege ebibbi emikoowu omusajja talina buzibu singa naddukadde emyezi ena gye mbadde naye sekulimba mutoba wamulabye dda nze manyi omusajja omutuufu yali ono tobola nja kusigala nga nkiddamu kino kyekyoto kya buli mukyala nga liyayagala dda watuula owulidde omulungi asobola okukanya naye this is the right person kyekiri omusajja nafuna musiraamu nawona ebisajja ebikafiiri nawona ebisajja ebitali bitaliire maama kwata mpola sikyapakuka olabya complaining oli wapapanga n'ogulazi yayiga vaako onaali yagivuga n'atwala omukazi ekirene nnyo kati myezi esatu kiryabyakesatu alina gwe yalabira mu saaluni yamulaba nokubiri olwokuba nakola emikolo emiweeru yayiga era njagala kakkane mu kyemugamba okuseera kakkana naye Lwasa tukunufunuliza eriso jogi naawe nashi kano kayinza okuba ke kagoba kamanga sembayo mukitegedde mubulirire ye naawe ekyenjagala nkimanyi natula genawona Omukulu Weasle Manizo ye tannaba kubanga ate aterera bulungi era nga akyawenyegeramuko akatonotono nga bw'omulingira as a result kubanga ate yatomerwa omukyala mama w'abaana afumba ettooke naye ngono yavuddeyo n'atuula mu sawundi ya palaso eraga nti ye abeera na mukyala omwe era ajja kwagala mukyala we ebyokubeera n'abakyala bangi tabyagala blabla twala tugende so nga ate mukyala we ye Sandra Teta yavuddeyo n'atutegeeza nti abaana Weasle bwe yamuzaalamu bamala yabadde ku birthday naye ng'aweza emyaka 34 yagambye nti tayongerako abo bakola ki bamala
Weasle ayinayo n'abaana bala so ndowooza kuye kati njagala ombuulire kye kiba kinneetaaza omukazi ow'okuteekamu ssente nga nsobola ofuna omukazi ow'okuzimba naye g'omanyi amaanyi agajjira mu mukazi abanga just tayagala ogwe kasawo naye ng'aleeta ebiteeso ebipya ku mmeeza. Omukazi afukamira n'akusabira bizinensi zo zitambule bulungi ensawo zo zigejje muli enjovu mwenna aga amaanyi gaba ganjawulo ekyo kye bayita kingdom kye bayita king and queen. Abantu bangi abaagala nabasula bombi mu buliri naye nga tebaloota bonna. Omukwano ogutaliiko kwezimba gubanga essimu eweddeko eryanda esigala efaanana bulungi ng'essimu endala zonna naye oba tolina kyoyinza gikozesa. Tuzimbeyo ekizimbe tugule ettaka fembi kale tukole erinnya fembi kye tuzimbye ababiri. Ate nga ye Big Blaza, yes, Dr. Jose Chameleon bamusazeko dadadada bamutenda omutima omubi nga bw'okiwulira Kamiri singa bikolimo by'enkoko byali bitakamye singa Kamiri yafa dadadadada kubanga gamba tandisha Kamiri otulabanga abadongo negwe mudongo oli fala nnyo okubanga oli fala twakutereza obulamu bwo ne tukutereza bulungi ona n'ebintu biwagamba nga ku Weasle ne tugamba ebyo tebikola ne tukumuwulirira gwe nga tukuwulirira ng'omuntu kuba gwe oli fala. Kamiri watulabisa n'okola ebintu byonna byonna ne tukolera emyaka gyonna ne bannaffe abamu baafa nga Kamanda Musa yakulwanirira baani bonna abantu jja boogera bonna erijja jijja kujja ne Kamiri toliyo ogulira abantu abatasaana motoka mboyagala kuoba kukakasa ne tolina kyokakasa olina omutima omubi olina omutima omubi ne Weasle ate era olimbwa twaba kujuya Kamiri nga lejo ne Weasle baba kujundala naye wotwesanga buli kilabu sika tukubagana buli kilabu tukubagana netwali yango musajja tuwabawo buzibu bonna lwaki tujjukira olimbwa tweba yakusitula mu governor nga wakamenge ka magulu ifali tubitekeyo tebiriiwo mwanjenwa gwe mazigwe wekube mu mutima ng'omuntu omuzadde ogambe abantu abalwana nabo towerabiranga abantu abaana bato tebana bakuza na myaka 3 mwezi bogulire emmotoka River fighter watwerabira lwaki otuwerabira wekube mu mutima otunonye jayo bazi oyo lawe nzikiriza tembere nga nkutwalako mu captions ye mu ndowooza z'abantu baffe aba bulijjo oba mu ndowooza zammwe onevuddeyo nagamba nti abantu so babeereeyo mbu bali mu relationships naye nga tebagendangako ku date tebagendako ku vacation temuli yadde ekimuli naye nga bakola kimu kyakuyomba nakwegatta amanyi mugajjawa ate ng'ezo ze zisinga obungi ezo zo mpitirivu ddala ku 10 ziriko nga 8 ezisigadde ze zikola bidi byososo kumenya ate ngono yavudde nagira maso kubanga ate y'omukulu amanyiddwa nga Godfrey Kuteesa omwami ono yatuse ku bakyala yakubidde ddala ku mutwe yavuddeyo n'abawandikira n'abagamba nti bakyala kano kammwe ebyokubeera toto ng'oli bujjo bikoma ku myaka 26 bw'osukka emyaka 26 oba okuze ate bw'oyingira emyaka 3 n'ogikona bwe tata ofuse namukadde Ruhanga wanje turakaddiwa dda oba ofuse namukadde okiwulidde n'agamba erejja emyaka bw'obanga tonnafuna mubeezi kugaa nti ofumbirwe chances ez'okufumbirwa ziba ntono ddala zibanga woolaba UPC okukulembera eggwanga lino ntono ddala so bw'atyo n'abasaba nti mukomye ebintu by'okwewunzawunza nga musetinga ezo unrealistic standards nga bwe mukola ki bwe mwekaddiya abategeezeza nti obudde mpana butono ddala yukira aliyo abakyala baga nti obufumbo si bwa buli omu okitegeera nze nja kufumbirwa eyo mwana nja kufumbirwa eyo mwasatu kakati ono yabategeezeza nti obudde bwabukoze ki bugenze naye nga ye Betty Pologoma avuddeyo n'ategeeza nti wadde obuto bukoma wali chances z'okufumbira ziba ntono yesuubi ayina ddene mu myaka gye egyo gyalimu gye simanyi abategeezeza nti ali ku mudaala anoonya era wobeera ng'oli eyo ng'omulinamu interest ng'owulira nga omusobola mukwano mwepikire wali akolindiridde
Mubufu bwe bumu y'omukyala amanyiddwa nga Doreen Nasasira yalidde Matereke n'omukulu omu ku mukutu ogwa X. Yes, yavuddeyo n'agamba mbu tetulina kubuuza baami wa gye baba bava. Shia kwegamba nga alabira ddala ye alina okubuuza. Oli n'amugamba nti y'ensonga lwaki wadiba oba mu bufunze ensonga lwaki tolifumbirwa. N'agamba sebo kuva ddi ng'obufumba achievement kale raba gamba oli yamulangidde omudibo alaba nga olugezigezi alina Promax okitegedde ya ategeyo mukromanyiddwa nga Salvador namubatuusizaako nga munange atulaga ku mbeera ye y'omuddwaliro ng'ebintu byamutabuseeko tali bulungi okutwaliza bwamu naye ng'abaana bamuwandikidde comments abakwikirika vale babadde batono ddala bagamba nti ono yadayininga neki ne gavumenti eri mu buyinza olwawulidde nti yagenze Nakasero ne bamugamba lwaki ate wagenze Nakasero wandibadde ogenda eri emulago naawe ne bakujjanjabirako eyo okiti ne balyoka bamisaamu eggaali abantu bamugaa singa toddangulu anamugamba kikugwanidde luwalira ddala gwe abaana babadde bakambwe naye nga Salvador comments zonna yakoze ki yagenza aziyitamu mpola mpola ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Stesha Mayanja yavuddeyo bw'atulagira maaso nga ate atulaga butya ssente bwe muyisa gye bazungireyo mu bazi campaign mukwano yatomedde akafufu kali super lubalula yavudde maka oba mu nyumba nga atonya ayambadde matalinga nyange gye bwazibidde nga mukwano tegakyali mata ngenda kwanga mbasibula naye nga ngenda basibuza omukulu amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi ono yavuddeyo okuba nga ate asiima abantu b'embalala n'agamba nti abantu b'embalala beetaaga kuweebwa byapa ku kye baakoze ku mukwano gwe balazaani President wa NUP. Sigenda kusukkawo n'ennyongera okujjukiza nti gwe yeetazogene Mutara Mayanja noonyaako mukwano nakugaye nti essaawa eno tulinawo driving ey'abaana abawala so woba oli eyo jangu ewangulira omukisa omusala musava ddala ate nga input musamusamu so ojja kuba nga ate onoonyaako ku namba yange ya MTN kwendi nakomyewo nnyo bulambalamba ate nga nawe alina eya Airtel ya 31 still osobola okuba nga onfunirayo wonna buli wendi onfuna okitegedde buli wendi onfuna bulambalamba so muzikirize mberekereze mbebaze nti mubale kubeera balabira balungi abatavudde nange okuva wali kujja tutandikidde paka wano wetugweredde obudde bwo bwoteeka mukwano ga nti kangende wapije nabo mukwano mbusiima sibutwala for granted ngenda kuberekereza atakumira mpera abakumire bebali nnyo mubali ddala mbere bulungi mweraba. This is what they call looking for money. Kibayita okunoonya ssente siringisi kitegedde kedde ku makya era omuntu yenna nenjiwamu obugoye bwange bunno ate munesa bugula obugoye bw'ettake n'ennumba nfanye kazi era omuntu omulala yenna anaakubamu black nga tomanyi ti omusana gunaayaka wano we tuli embuga ttaano bulungi era bwe nagigula waliwo omuntu amanyi ebyengatto yaŋŋamba engatto yameraba efudde lwambala lumu gwe ng'osanga osaba omutwalo kugamba sirina ate oyo laba ate oyumba onfuukira ekizibu laba emmotoka naye terutondedde muntu erugendeddemu bwe ŋŋamba nti empa omutwalo negamba sirina ndeka. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era kakati omunyankole bw'aba ayingira awo e Busega mubateerewo emikeeka nga bajja eno abo baffe
mubawe ebibanja mubawe ennaaka abo baffe buli obukuuli obwabeekwekamu obukola effujjo nabo bagambye tebabumanyi. Tulina obunyampi mu Buganda obuvuma omwana wattu obwawano obwetuuma amannya gaffe naye babanyankole baga nti abamwe temumwagala ffe katumulaga omugundu ne baggalawo ekibuga ekintu ne kitandika era message yagenze. Omusajja omu omunyankole yazze wamaanyi sigenda kumwogera wano bayinza omufreteninga alina ekifo ky'amaanyi naga alutamaguzi mwali mutu mumanyi lwaki ab'embalala twayaniriza His Excellency Kyagulanyi wetulo n'amaduuka ne tugaggala nti ffe n'agamba mbu wano we mubeera e Buganda mwali mugamba bw'abanyankole bababoole era kati mugamba bababoole ffe tugamba teri muntu mulungi nga munyankole munywanyi wanje teri muntu mulungi nga munyankole because the munyankole whoever comes there the smaller group of people kuno bwe mwalabye ngo buvaayo okukuba obwo tebubeerangako eyo bwetuumi so twasanyuse nnyo twashemererwa okwaniriza abanyankole kwe balaze His Excellency Kyagulanyi yadde bano batuteye ennaaka. We need to move to work together. The Banyankole, the Baganda, the Bagisu, the Bacholi, the Langiz, whichever tribe, we are all Ugandans. Ebintu ebitwawula bitono nnyo ebintu ebisinga bye bitugata because we remain Ugandans. Kubanga we kati we bamwaniriza ekibuga ne kigala kwa bulijjo Museveni abalimbalimba mweri mwankole nupu eri mu Buganda naddala mu bubuga walabye wolaale wano gyotalaba Semalaale abeeyisingiro twasemererwa munonga okuva ku mutima gwawe ne bakubalaale ne bagamba temutubula tewali gwe bawadde 10 nga bonna balaba they mobilize themselves. That's the Uganda we want. Baffe twagambanga abantu abamu boogerera abanyankole nti babi. The Banyankole are very good people. If there are some people within Ankole who are hiding under Banyankole, they will never be. Era kyovola omugundu gwe batulaze ate mwana wattu neno mu Buganda twakwatibwa ensonyi. Eno tulina obunyampi mu Buganda obuvuma omwana wattu obwawano obwetuuma amannya gaffe. Naye Banyankole baga nti abamwe temumwagala ffe katumulaga omugundu ne baggalawo ekibuga ekintu ne kitandika. Era message yagenze kwaffe bulinaku tugamba bano abasajja they are nowhere apart from using force, apart from using money. There is no NRM anywhere. Doza mwarebe akyabadde entuŋŋamo twasemererwa munonga ab'entuŋŋamo bakanywanyi baife twasemererwa munonga ekyo nakyo mwakirabye ekyabaddeyo. Kakati kino Kyagulanyi kye yakoze tekibeerangawo since 1966 or 62 uniting all Ugandans irrespective of their tribes or party colors. Bwagenda mu mambuka mwamulabye abajega ne bamuvuma mbu lwaki yagenze ku malaalo g'obote naddala buno obusajja obujja ne bwetuuma amannya gaffe ag'Ekiganda. Ffe Abaganda tetuwala na mirambo. Omuntu bw'aba akoze ensobi n'afa tugamba we move on. Era twasanyuka nnyo kubanga the Langiz our brothers, the Acholis our brothers, the indigenous people of Uganda, these smaller groups bemulaba wana abatera obuvuma mulwaki gundi yagenze ku malaalo. Those people are just refugees so abamu camouflaging muffe. Naye nze nsanyuka nnyo bwe ndaba Kyagulanyi agenze Acholi because those are brothers. Kyagulanyi agenze Embalala Abanyankole ne baga tubuulire kubanga ne even one of the tribes which are more suffering in Uganda than Banyankoles. Nochanga eri bonna babatuteeka ettaka lyabwe preferring in buses from neighboring countries ebatwalako. Kakati eyo yabadde message naddala erimu ab'amawulire bulijjo mwe mutera okugamba nupu eri mu Buganda mu Kampala wareeba ogwo omunyankole gwe wareeba Embalala nnyoko ogwo gwe wareeba Embalala mu tawuni ogwo gwe wareeba entuŋŋamu ni nnyoko ogwo gwe wareeba eyisingiro ni nnyoko. Kakati abo bonna twagala okubagamba nti eggwanga lyaffe twetaaga bumu unity. Era ono omuvubuka akitulazeeko atugase n'atuwa message yaffe si mutemu. Era ekimu ku kye twamusaba ku message yaffe nga tutambula naye twamugamba we need reconciliation. Yes, we have so many people have made mistakes, but you cannot kill a tribe because of mistakes of individuals. Some individuals make individual mistakes, not on behalf of tribes. Era ensonga lwaki omusajja omu yagambye oyo ow'amaanyi ennyo Omunyankole yagambye nti twabareeba mwagamba nti batuboole kakati mutuboola. Era kakati Omunyankole bw'aba ayingira awo e Busega mubateerewo emikeeka
nga bajje abo baffe mubawe ebibanja mubawe naaka abo baffe buli obukundi obwabeekwekamu obukola effujjo nabo bagambye tebabumanyi omunyankole bw'abazze mwanirize ewaka because we are promoting brotherhood. We are promoting our country as a country, not as a cocoon of people, but a country for all Ugandans irrespective of where they come from. No gende ne isi na chomo akirabye. Kubanga wano tewaliwo baana betuwa sente. Kati abakulu we balabye ng'ekyembalala kibasuseeko gye babadde beekweka ne bateekawo pulaani P ey'okukuba emiggo ey'okuwamba era bannaffe abasinga balina ebiwundu abalala bali makomera. That's okay, we shall overcome that because there is no higher and higher and higher. As you throw a stone it reaches a certain stage ne libanga stone eyo erina okudda. Nenze njagala kwebaza nnyo abanyankole twashemerera munonga okuva ku ntomo y'emitima gyaffe twashemerera munonga naddala abakitama mu lubugo olw'embalala abakitama entuŋŋamo abakitama eyishingiro mwenna betwaleeba twashemererwa munonga Ruhanga abawa obusinge byebyangezebo ebyo byalina okwogera ebiro bye bimuweddeko oba egamba firiji oba agamba yabadde abataddewa kubanga when you a leader olina okuwa respect yebayita humanity. Kati gwogamba nti obatadde mu firiji byebyo bibasement gye bateeka abasiraamu n'abaganda be bawamba bibasement ebyo bebayita firiji be bateekamu abaganda because the most people who suffer under this regime we were either muganda or musiraamu. Gwe bw'oba ng'oli mu kategole eyo n'olaba ku basajja bano babazze ku kyalo kyammwe tukwegayiridde edduka mu nsiko for wewairo bw'oba oli muganda oba oli musiraamu abo babayita endangered species baba n'abasajja kubanga kati mu budde buno tosobola kukeera nkya baneiba baffe betutradinga nabo because we trade with Kenya and in other areas kati ne bakulaba nti ate abantu baabwe mubatulugunya without them being taken to courts of law ekyo kiba uncalled for, especially ngaffe abakulembeze abakyalimu ku mpeke. Twali badde tuvumirira ekintu ekyo ne tugamba Museveni mwenyine yalinga promoting East African community. You cannot promote East African community nga baneighbor obawamba obatulugunya. Fe wano we are getting used nti abantu batemulwa, it is okay now, it is normal. Abantu babuzibwawo, it has become normal. Abantu babbibwako ebyabwe, it is normal. Abantu balonda abakulembeza akakundi k'abasajja abajja wano nga ba refugee ne bagenda mu lutalo lweruwero ne kasalawo nti bano tebajja kulembera wano, and they have captured all institutions. We have no working institution including parliament where I sit. Eno parliament bagiwamba era olaba omukulu bamuyisiza sente zayagala, no one asks. Kati wano kyasubirawo ekikuuli kyonna oli kyasobola okuteekayo nti oba komiti yine etudde erina byeresolvinze kontino bigenda kuyamba munansi. So under such circumstances tulina okutuula. We are East African community, we are Pan-Africans, we should behave as Africans. Why should I hate a neighbor because of her or his political affiliations? We should work together because we need each other in East African community. We need each other for trade, for humanity, and even for any development as partners of the region.